N'atamenya maama we yakuba essimu nga omulambo Gloria yakafanga n'omulambo gukyayokya. Ye n'akuba essimu ng'agamba nti nga temunnasonda ssente zizza mulambo. Njagala musooke mumpe ssente z'amabanja Gloria gaalese ku nsi. Kuli mu komyunite y'Abannayuganda ejjuddemu abantu abeefuula nti bamanyi naye nga tebakola ki? Nga tebamanyi. Mu Dubai muno mwe muli omuntu eyajja okunoonya omulimu nga yajja n'akaweta. Ng'akayina mu ki? Ng'akayina mu mukono. Mwe muli eyajja okunoonya omulimu naye ng'ate yajja n'empeke za family planning. Nyondo Media. Let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda protecting skin yo. Kigenda kukuletera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green. Nyondo Media kotuli onaku lwaliro gwenna tulaba abasubscribinga mwakola kyamaanyi abatanaba musubscribinge munyige n'akade kibayambeko kubanga ate mufuna naye nga leero oli mukakkamu nnyo si oli webale kubeera ku Nyondo Media webale kuwagira nnyo mugana wange naye obufumbo bukyusa Nyondo obufumbo bukukyusiza omanyi nti bw'onnoonya wali ku luguudo omanyi wano badde sijjangawo so sinenga omwana ono teyakazaala ate yazzeemu n'afuna olulala ng'apapye omanyi ne luli olwasooka nze nasooka omanyi nti nalaba olubuto lwo nga gwe tonnamanya nti oli lubuto nga gwe tokimanyi nti oli lubuto naye nze ne kugaa wasobye n'enkigamba era wagenda okuyita emyezi 3 ng'osesema nze manyi awo olubuto waawula nalaba lwa nnaku 5 ng'ate gwe tomanyi ng'olinze mwezi n'olinda nga nze nakulabye dda nze nga nakulabye nze ne bwaluba lwa kiro nga walufunye kiro nze nkulaba ne mmanya nti ono baamusobezza naye obufumbo bukuyambye ate bukwongeddeko wandinyiridde ddigwa okutuuka awo Nyondo. UG Mike Media ojula akaseera kali ototwanga tula ku pano ngobako nekyompisaamu mbadde nsaba taata wange olwaleero just tugende bugezi kumulamu toyagala bakwogerako mazima soko mbuli toyagala bakwogerako mazima naye n'omusajja okimanyi eyakuwasa yakuyamba ate yeevaamu kubanga omanyi nti buli muntu eyakulabanga nga ayagala okukwana nga akutyaga awo Nyondo tayinza kubanga talina alina okubanga alinaako ebyo yeekaalambula kati soko ne kuyakutandika atya ogera n'ozija ku mulamwa yakutandika atya soko mbulire wali ozze mujjako interview n'agamba sokoleke gwe yamukwana ye yakwana ekintu kino ndoza kuno muli gwakubiri wano waŋŋamba omusi yakuyamba nnyo kiro kyannuma muganda wange yakuyamba osaana obe ng'omwayo ku busuulu anti nebuuza nze ani tasobola kufuna mwagalwa anti nze kennyini nze ondaba nze sisobola kukuwasa enviiri z'okyusa ezo buli lunaku mba najja kukolera nviiri bw'osiba ku ntintinge bw'osiba akawala kati wiiki nga 2 emabega nakulaba ne Donias yangulagira ddala tolina nviiri ku mutwe kati olaga olinako ebijuwuuwa nze y'express ngisobola mbanga azimba kalina gwe oba ompiseeko mbeerayo mu buwuulu sikuwasa nkuleka n'endiba nenzira kuba ne mbanga abaana b'ejjeberaali bano kati sibayogerako Mike Media eyo kankugjeyo tonganyiza nakusooka kumalayo kubuuza abantu ninga mubeere bulungi amina mukama yabala okubakuuma tulina era emikutu egy'enjawulo gye tuweerezaako nga Facebook maama omuntu bw'alwa n'omuntu aba ayagala mufaanane kati oyagala oyogeremu nga bbaawo ndaba ogeza eddoboozi tulina emikutu egy'enjawulo kakkana obadde Mike kale tugende mu maaso mbaye nakikwago ki introduce yogera tulitusha tuli ku channel oyo badde ki oyagala gamba nti omugenyi yeefuzi yes mpozi ne ku UG Mike Media nayo gye tuli tubeerayo ne videos ez'enjawulo ate nga za mulamu azisomesa era gwe wenna aba tagimanyi gendayo obeere nga ate onoonyaako UG Mike Media osangeyo nayo ate bingi bye weetaaga okumanya. Mike Media ensonga lwaki kunoonyezaako omuganda wange obadde wambulako nange ng'omuntu mbadde nnyina ebyenkwasaganyaamuuko obadde okimanyi nti naddayo ku musomero online naye obwongo bukyakwata myaka 38 omuntu osobola okusoma ekintu n'okiyiga
Sikuono na fees zaba akatuketo cyane na fees zaba zadde yono na za musajja. Jamu tukole. Ngenda kwata embiri zonse beka akavida akamu ku ntebe. Amaji kenda kola. Gwo genda kola. Addayo jango tule ko mawu. Kaba uli amalowozi ati jango tule. Ate ko bayisamo bategana. Tula ojja kola shejja kugwa. Kajuisi kankonga kagenda nnyo. Nja kutekamu akala fridge kuli kumpi. Naye nga Mike Media. Goto cyane na zabazadde. Katono na za musajja. Era natero kuzaye wamu. Agambya nne sede zifa alinga ka mashini. Byasoma byatakwata. Ola nani. Nebimusobera. Nali nakuka kanamuko nga olutula. Onewala. Waliwo eggali empitamu ngamba asoke enkoleshi. Naye nagenza okulaba nga yegwe omuntu omutuufu ow'okuyita okuyisayisa muzene ensonga era nkwebaza okuba nti banayo mpuliriza lwegwa Mike jangu tuyiseewo ko kino jangu tugereko kineno. Of recent tuyina video gye twakola. Si kibi kwogera ku muntu afudde ku mugenzi era nsaba omwoyo gwe omugenzi Gloria ya omukama agulamuze kisa era omule mirembe. Si kirungi kwogera ku muntu afudde kintu kibi. Naye twatula ne Donasia by then omwana yali akyali mulamu nga waali wabula waliwo message twafuna mu kugifuna fenga ffe twalowooza nti yali very important okujiwa eri ensi kwegamba abantu bangi bakola ebintu eyo naye nga tebakimanyi nti bya bulabe eri obulamu bwabwe. Naye twayisibwamu eggaali nti nafunako n'abantu abawerako abajja mu inbox yange nga si basanyufu ne bangamba Rosette kiwakoze kyabadde kiki kituufu. Then mbwe chokola video eyo ne twogera video mwayogera kye kibi. Ebintu twayogera kubanga oli yali abyogera yali amanyi omuwala ali mukwano gwe ng'amanyi buli kimu. Kanaga muwala oyo yakola bwati ne bwati. Nende toka bya bwati ne bwati. Yogera ngaye mwabyogera kwasi yanamulaba. Yaja naga omuwala yali yateeka mwaka weta. Yes. Naga nze nakola ne Grace Kelly video. Kyabanyala okugamba kuba nalabye ennaku ntono emabega video nenjiraba. Still wenagaze mu comment section era nga ndabayo abantu abakivumirira nawe abakwata akinze. What you're doing is not right. Live or let the dead rest in peace. Andi abantu abamu balina obusiru bungi mu bwongo bwabwe. Reason omuntu bw'ovaayo n'ogamba nti tukola kifu okubeera nti twogera ku muntu eyafudde n'ogamba naye bugenda kukyanga gwafudde. Nze sina buzibu kunjogerako nga nfudde kuba sibiwulira. Ate sobola gaana abantu basigadde ku nsi kola ki kunjogerako because nsobola okuba nga bwe mba nfudde waliwo bye bagenda okukola ki okunjigirako. Mu Dubai wano we tuli mu community y'Abannayuganda ejjuddemu abantu abeefuula nti bamanyi naye nga tebakola ki nga tebamanyi. Mu Dubai muno mwe muli omuntu eyajja okunoonya omulimu nga yajja n'akaweta ng'akayina mu ki ng'akayina mu mukono. Mwe muli eyajja okunoonya omulimu naye ng'ate yajja n'empeke za family planning. Sokoleke omwana avudde Uganda yes kujja kunoonya mulimu naye nakulaga nti ajja n'akaweta mu mubiri. Yes nakulaga nti ajja ne family planning ekigendererwa kiba kakati oli bw'avaayo n'atunenya ku video ze twakola ne be twakyaza bye baayogera n'atanenya maama we yakuba essimu nga omulambo Gloria yakafanga n'omulambo gukyayokya ye n'akuba essimu ng'agamba nti nga temunnasonda ssente zizza mulambo njagala musooke mumpe ssente z'amabanja Gloria gaalese ku nsi. Ku ffenna ani abasinga obubi awo? Maama wa Gloria yennyini. Sokoleke kyonga mbadde sinakiwulira. Nzina audio. Era ne mu video ne mu interview gye nakola ne audio eyo mweri nga maama ayogera nti gye baliko mukwano gwa Gloria. Mbadde nsaba munteeke mu group mwe musondera ssente za Gloria. Waliwo million 3.5 ezimmanjibwa zisooke zisasulibwe zikole ki zimpeebwe. Kati awo kyenneebuuza olaba maama we ye asobola okwogera ekintu ng'ekyo nga yakafuna amawulire nti afudde. Maama we baamukubira essimu ne bamugamba tukutereyo tiketi ojjojjanjaba omwana. Yabagamba nze sisobola kujja kubeera ku mulwadde enkoko siina gwe nzirekera.
So enkoko mu and of which enkoko zalina okubanga ze yali ati okuleka ozinza okuba zaali 234 lwaki nkugamba nti zaali 234 kubanga ne sente zisasula ennyumba yali tazirina nti omuntu alonde enkoko emitwalo ebiri tasobola kulemwa kwesasulira nnyumba ne mama we Gloria yakubako n'essimu nga Gloria ali ku kitanda nga ayagala bamuweereze sente za rent ate nga ayagala rent wa mwaka emitwalo 36 kitegeeza ennyumba baje yali asulamu yali yagumu kitundu buli mwezi awo simanyi oba yali ya mitwalo 3 awo simanyi so nze wemba nkola ekintu situnuulira abantu abasatu kye bagenda okuvaayo boogere ntunuulira abangi kye bagenda okukola ki okuganyirwamu and in fact nze ne babanga ate abasinga okukivumirira be bangi but nga waliwo omu agenda okuvaayo akikole ki akifunemu wane Dubai bw'osanga omuntu eyajja okunoonya omulimu najja n'akaweta mu mukono bw'atuuka nga akaweta alaba omanyi omuntu asobola okubeera nga ajja okunoonya omulimu mu byetaago byalaba byetaaga n'alaba nga waba mwana wa buwala yeetaaga okujja n'akaweta aba yakatuuka n'emyezi nga3 ne kamukyusa n'alaba nga eyo method temakinze na mubiri gwe n'agenda mu ddwaliro bakole ki bakajjemu bw'atuuka ne bamugamba wane Dubai okajjamu twetaaga 1,200 oba miliyoni 2 n'alaba nga bamusedde kyava afuna munne eyali ayiseeko ewaliraanye eddirisa omusomera abasawo n'agamba ono yaba akola ki yaba akanzijamu ng'olw'okuba yamusabye emitwalo nga 10 at the end of the day oba n'akajjamu bubi nekireeta obuzibu bwe kireeta obuzibu ffe tuddamu okulaba omuntu ono ng'ali ku kitanda mulwadde yeetaaga okukola ki okusondera but bwe tumusondera oba tugamba afudde omulambo ne guddayo ne tutandika bannaaye tugenda kukola tutya bannayuganda nga batufuddeko tuba tetulina kyetuyambye society because ebintu nga bino bigenda kuba byeyongera so ate we tugowinga deep ne tumanya waje kiva before nga Gloria tannafa waliwo omuvubuka yasooka okufa bamuyita Mwanje amawulire agafuluma nti yasindikibwa okuva ku kizimbe ky'Abachina n'agwa which wasn't true ya muvubuka yali anywedde omwenge yave waka ng'anywedde omwenge n'agenda ku mulimu ne bagamba tetugenda sobola kukola naawe ng'okoze eki ng'onywedde ate nga yali mu alusa at the end of the day naye n'akola ki n'afa but we tugenda nga tutambuza kino ye bamusindise okuva ku kizimbe ky'Abachina Abachina babi ne tukyawa Abachina tugenda ku ending up tufuna ebintu bye bimu because nawulira nti ne Tasha naye yafa ki naye yafa mwenge because ennaku zino nti omuntu okugulira ekikebe ekyeddira mu 5 takirina mu buzibu saate okuterako ddira mu 10 ogenda onoonya omulimu ku basikadi kimuzibuwalira okitegeera so tetulina kutiisibwatiisibwa n'ebizino komenti z'abantu baneemukola bubi okwogera kino bakole channel zaabwe bo bateekera ekituufu kye bawulira nti kwe kino kwe kirina okubeera ekintu ekyo kyogedde kubanga of course tusinkana challenges nyingi nnyo wano eno abaana zebakola ki ze bayitamu the end of the day fe balina okukola ki okusondera abaana abo kati lwaki tugenda kusonda paka ddi nze natuse ekiseera ne ŋŋamba nti omuntu yenna ajja mu Dubai okunoonya omulimu ajje n'eddaame kuba Abannayuganda basusse okufa nange nsobola okera ku makya nga nfudde so kakati mu byetaago bye bajja nabyo n'eddaame baligattemu kuba tuba ono aba yakafa n'ono n'addako ono aba yaka so things of that kind but tulina okunoonyereza kiva ku ki ati yamba mulina okusima ensibuko y'ekintu ekyo because trust me problem gye tulina essaawa eno nti abaana bava mu biyumba kati okujja eno kyentwandiise ku lukalu olw'okuba bawulidde nti gundi bwe yava mu kiyumba wiiki omwezi oguwedde yafuna omulimu gwa 13 leave out bangi najja n'agezaako ne bikola ki bwe bigaana n'afunayo amulimbalimba agenda okumusuza bw'amusuza n'abeerayoko naye wiiki nga 2 n'afuna omulala n'afuna n'omulala mu process muno bafuniramu embuto ze bateeyagalidde bwe bamala okufuna embuto ze bateeyagalidde kitegeeza there is possibility okufuna ekirowoozo ekyokukola ki ekyodujjamu and ate omanyi buli wogezaako okwagala okugjamu olubuto this is an issue of survival n'okufa so byonna tukola ki tubisuubira but what comes in front of the people's eyes tuddamu kulaba nti gundi mulwadde yeetaaga kukola ki kusondera ssente but bw'ovaayo no addressing obuzibu kwe buvudde nga bakuyingira nti ye lwaki mwayogeredde gundi nti yabadde ajja mu lubuto lwaki mwayogeredde gundi nti yabadde ateekamu kaweta kiriwa nti ali e Dubai tateekamu kaweta oyogedde bulungi nnyo Mike Media era ebiseera ebisinga
gwonzizaamu amanyi of course nange omutima gumumuuko naddala wembeera nga nkimanyi ekintu kyenkoze tekibadde kikyamu era nya n'omukulu yankubiranga mukulu waayo nafesi nagamba nagezaako munyonnyola at the end of the day yakiraba nti kyali kituufu ddamu nankubira nagamba actually wabadde mutuufu ku nsonga eno waŋŋambe bwoti nowoti katumaliriza ensonga eno pozi gona kyagala okugyongerako nzeeyo njiggalire nga tugimaliriza tubalinze mu comment section nga tumaliriza njagala obategeeza nti of course si kirungi kwogera ku muntu abeera afudde ku mize egyabadde akola nti maybe si kirungi okumwogerako but bw'atuuka n'afuuka public figure ate kirungi omukozesa ng'ekizampo ng'ekyokulabirako because tetugenda kwogera kuyafiiridde kalangala abantu gwe batamanyi but kiba kirungi n'oyogera kuwona zzeeko mu bantu gwe bamanyi yafudde atya kiyambeko n'okukola ki okuyamba omuntu omuki omulala yabadde abadde ayita mu mbeera yeemu ng'oni yafudde gyabadde akola ki webale nnyo obalire ddala obadde olina kyongamba nakyo isizako oba fulfiga kakati still nga tulikyali ku nsonga y'abaana abawala naddala abajja ku kyeyo tetujja gamba abali mu Dubai generally waliwo live emu gye naliko ne fulfiga nga ze wano Dubai n'agamba nti ebimu ku bisinze okuleeta okubeera nti kuba bamubuuza waliwo yamubuuza namugamba naye fulfiga basingo mother nga basusse nnyo wano mu UAE n'agamba nti ekisinze okuleetera abasingo mother okusukka ku kyeyo nti abawala e Uganda balemeddwa nnyo obufumbo mu kulowooza nti baakabi ne bamaliriza nga obufumbo bubalemye nga option eriwo yakugendawa mu kiyumba oba kujja ku kyeyo kola ng'ekisinga okuba nemisa obufumbo okulowooza nti banjawulo omuwala olwokuba asobola okubeera ewaka n'alowooza nti musajja njagala nnyo balina banze kawoomerawe n'agamba nti my friend abantu abaawoma bangi mu nsi nnyo ojja kubeera nga weetenda nti ate gwe olisimanya sweet pepsi ate osanga omulala manyi ebika bya sweet sibimanyi mwabali ennyo sweet osanga omulala nga yanoga n'abalala n'okubaalaala okitegeera nti mulimu abasajja abamu nga yebaka naawe kufuna tulo naye nga teyebaka naawe mbusimaya akwagala nnyo biki okitegeera nti ate gwe n'oba weetendera mu ekyo agenda kufuluma ebweru alina omulala gwagenda okwegatta naye amwoyo mutwalo nga tagenda mulumya mutwe tagenda kubeera nga yeebase amuyite nti gwe nkuvuma towulira omanyi nti omusajja asobola okugaana okudda ewaka ng'ekimutiisa okujja ewaka kuyomba kwa mukazi ono eyeewaana nti ye w'amaanyi nnyo ate okumanya nze nayongera okakasa fulfiga kyeyayogera aba yakamala okyogera naye wabawo audio gye mpulira ng'omuwala aweereza omulenzi voice note nti owaayi olaba otya wenzija n'ensulako eyo ennaku 2 n'enkuwa kaboozi n'ongulira iPhone 11 namugaba bw'ensula y'ennaku 3 ongulira 15 nemmanya nti ebitundu by'ekyama nga bigudde ebbeeyi naye by'abakazi bye bigudde ebyabaffe ebyabasajja bikyali bya bbeeyi ebyabasajja bya bbeeyi ate nategeredde nti byeyongedde okugwa ebbeeyi omanyi nti e Uganda gavumenti eri mu nteekateeka okubeerako abakazi beeteeka kugombolola nga baba n'abasajja abawuulu nga owulira nti olina obwetaavu ng'ogenda kugombolola nga bakulagala inaapu gye bayinawo ng'olondamu gwoba okoze eki yagadde ate okumanyira ebitundu by'ekyama akwetaasa ssaawa eyo bakulaga nti eno erisiti gye tulinawo kati kugombolola ye Makindye tulinayo Diana Nampiima Nakamya kati kugombolola ye Kawempe tulinawo wano tulinawo ono kugombolola ye Gindi era kati nzawo mba ngenda kulinnya nengenda kugombolola ye Mbalala ewali abasheshe sina kagenda kugombolola ye Makindye ewali abaakona kati ekyayongedde okunkakasa nti ebitundu by'ekyama byagudde ebbeeyi kuwulira nti ate Uganda waliyo n'ebifo ng'osasula omutwalo gumu ne weegatta n'abawala 10 kitundu kifo kye atokyogera neŋŋamba nti ate ddala kituufu ebitundu by'ekyama bigudde ebyabakazi si ebyabasajja bikyali kuki bikyali ku ebyabasajja bikyali ku bbeeyi omuwendo gweyongera kulinnya bulinnya ebyabakazi bwebikka binaatera n'okufuna abantu abatambula nga babiyimba kale ebitundu by'ekyama bya 3 okimanyi nti wetugenda okutuukaawo mu Uganda kati yembeera we tukoze eki yembeera we tutuuse okitegeera
kajuisi kange nno kaggwamu tugende mu maaso nabe ne tengetenge aliwa tenge anyway tenge ono jukira nti yakyaka nnyo saawa eno abadde yasirikamuuko bana bamulese balinga bagala omukozesa obukozesa tuweza kumudaba okumulaba nga wano Dubai n'abasajja abeeru nga Pakistan abaki naye kyesinga okwewunya saawa eno nti Uganda naffe tusuula mango sina kulaba wadde TV station eyogera ku mwana oyo TV zibadde zikyali ku shifula ziri ku Zambi yaliko tenge tebamulaba naye nze kyenalabye nenga badde yavuga I don't know agreement kiba yabadde sina kumulabako ne bana ba YouTube bani sina kulaba ku muntu ali awo nti ayogera ku mwana simanya ba agreement yabo yabadde ki ne bano bazamuzamu abamulese but whatever bamulese but ndabanga abazzo mukozesa obukozesa bwe bamala okumu exploitinga mu bo kye baagala bateke kunnyonyeddako ekoleki addeyo but of which okusinzira omwana ono wabadde atuuse ze nandisuubidde nti balina okubanga before nga tebannamuleeta balina kye bakoze eki kye balese waka either mu bazadde because asobola okubanga economic background ye si nnungi ngeri silent nnyo ekiteetaagisa but sijja kidiscussinga nnyo because simanyi what was the agreement okitegeera otherwise tulinde tulabe terms kigwe bakoze eki terms kigwe bamuleetedde okubeera nti atuuka wano but of which n'okujja wano nakyo yabadde move y'amaanyi tomanya waliwo ate abalala basobola omwongerayo ewalala ng'ate bamulabidde wano kituufu anyway osijja kulwawo nnyo mpozi n'ekyala kyendaba ekiri ku social media ekitambula ssaawa eno ye mwana muwala Chosen Becky nalabyeko ebintu bya Chosen Becky ebyo naye byampuniikiriza naye abasajja nammwe kati mwayonooneka ate tutya ekintu ekiyitibwa olugambo kyali kyasigala mu bakyala ate kati mwe mwakifudde international ekivubuka kino nakirabye nga ko omuvubuka ono alina buzibu ki because expectations ze like zibadde nnyingi eri omwana gwasinga n'obukulu eri Chosen Becky because omuvubuka ono agamba okulaba Chosen Becky yasooka n'akolagana ne mama wa Chosen Becky nga balunda bonna enkoko of which Chosen Becky abeera muwala we oli waatuuka okubanga okwatagana ne maama kitegeeza Chosen Becky abamuki abamwana kati bw'ajja n'atandika okukola ne Chosen Becky bisobola okuba ebintu nga bibiri ebyamunyizizza either ayina ensaalwa mu nkulaakulana y'ono okiwuliriza then in expectations zayina ye nga ye nyingi because yagambye nti nze sina kye nali neekoleddewo okuva lwenatandika okukola ne Chosen Becky ampa emitwalo 10 wali oyagala akuwa emmeka omuntu tebamusasula kusinziira ku byetaago byalina oba ku bizibu byalina bamusasula okusinziira ku budget ya company ne kikyagivinga because driver kati bamuwaasa tu Chosen Becky bw'aba ne show nga buli wiiki abeera ne show bakuwenga 3 buli lunaku ennaku 7 ogenda kuba ofuna sente mmeka ogenda kuba tosinga omuntu ali e Canada ogenda kuba omusinga navayo n'agamba Chosen dictator Amiri omwana gwalina agenda amukebezi ate n'agamba dictator Amiri mukwano gwange dictator Amiri bw'aba mukwano gwe kyekyamututte ku social media lwaki togenda n'ogala dictator Amiri kennyini olaba olwaleero naawe olabyeko ku basajja nti bakyamu babi olaba leero okirabye UG Mike Media kubanga obadde okiraba nkonti obadde okyogerangako nti omusajja asobya bw'abanga oli nga mukwano gwe however byonna byabaddewo but still sure oba bino ebintu it's reality there is possibility okubeera nti stand because Chosen Becky alina oluyimba olupya asobola okuba nga naye ataddewo eyembeera oluyimba nalwo lutambule because buli banalwogerako bajja kuba vidiyo yeeki empya mwana nayogera n'ekintu ekiramu ate Chosen Becky Haji mbu dictator Amiri ye mukyala mukulu mbono webifaananyi ye mukyala muto Chosen Becky yawasa Chosen Becky yawasa wasa dictator Amiri ate nawasa n'ono webifaananyi kati awo nekinnemu okukolaki nekinnemu okutegeera but nze kyenyinza okugamba omuvubuka ono akyuse mindset bw'ogenda abayimbi b'e Uganda basinga
abantu abakola nabo balina expectation ya amaanyi which is wrong. These people nabo be ba breadwinner waabo. Botuna Chosen Becky yalinyisiza bazadde be ku nnyonyi. That is. Of which kitegeeza n'ennyumba yeewaabwe alina okubanga yakola ki? Yagizimba oba yagiriko yagizimba. Twamulabako ng'agulidde bazadde be TV. Of which omuntu asanyukira mu kintu ekyo economic background ye teba nnungi. Tumulabye yajjeyo baganda be. Kitegeeza naye ebyetaaga akyalina biki? Bingi ng'omuntu kati gwe bojjanga omulinamu expectation nnene. Oba okola kikyamu nze ngamba omuntu abantu bana bakolagana n'abayimbi. Ebiseera ebisinga bw'abeera ajja nga kinyumu ng'ali excited okutambulako nani ne Chosen Becky. Oluvannyuma demands bwe zisukka n'alaba nga ate byonna bye yeetaaga alina bijja mwani alina bijja mwono of which nze nalirowoozeza nti omuntu atambula n'omuyimbi mu exploiting kufuna social capital bw'agenda okusinkana hamu naawe hamu mufuule mukwano gwo kati ate hamu gwo gy'ofunamu omanye nti hamu alina companies ez'enjawulo gy'agenda osabeyo ki omulimu awo gy'olabira nti Chosen Becky ono gwe mbadde nkola naye si mubi bw'aba njagalizza okufuna omulimu ewaani ewa hamu kati bw'akulemesa okufuna omulimu ewa hamu awo wobeera ojja okujja otugambe nti bannaye nakula n'omukazi ebbanga bwe riti naye bwe natuuka nga nfunye akalimu nannemesa awo tujja kuwuliriza but nze advice yange yandibadde nti abayimbi mu banoonyeeko social capital because nabo embeera yaabwe si nnungi genda bw'akusinkanya kirumira mufuule mukwano gwo naawe obeeko kyokola ki kyomufunako awo ogenda okugira oba wasoma by'amasannyalaze obeere nga gwa akola eby'amasannyalaze mu woteeri ze but temutuulira diguri zammwe nga mulina bayimbi ate at the end of the day muveeyo mukole ki mukaabe okitegeera so bwe kityo anyway tewali ndowooza kyamaanyi kya nnyo kyamaanyi kya nnyo Luganda kyolo kyenyiza kwongerako kyamaanyi nnyo oba kyamaanyi nnyo kyenyiza kwongerako kubanga ensonga zange nakulaba mu Reigi okomya mu Reigi nakulaba mu Reigi n'engamba bano abaana abali mu Reigi ate mu kaseera Reigi we yajjira oli haji akaseera Reigi we yajjira mu bivulu naye kale akaseera Reigi we yajjira nga tukyali mu mabugo ga Gloria naye ng'abaana bano tebali ku mabugo g'omugenzi anti kaakati ekiro ekyo kyajja omanyi nti okufa kuno kwa Lubere tekugenda koma kati mwagenda mweyozeeko ennaku asikweyozaako nnaku kirode kyali kyategekebwawo ate nga bwekiri so akaseera kaali kugamba ate abaali kakiiko bennyini nga be basinga wali ku front page Reigi bw'ayimba nastananisa Nikulosofe histore sura yako mfantasi akulowooza mu harmony nenga bali ku mabugo ga mugenzi nze ndi munyankole manyi olunyankole banyankole banjagalana nnyo wajja otagwa muganda wange anyway akaseera ako kajja bubi ng'olwedde ekivulu gyekiri kyali kirina okugenda mu maaso ate nebiri nabyo nga birina ogenda mu maaso omwana yali agenze akoze eki agenze obukosi ye bwebulamu bwe tutambuliramu tetusobola kukyusa abantu ne bakwerabira ennyonyi yaleeta Reigi yayisinganya n'etwala omulambo gwa Gloria awe natirensi abantu ne beerabira Gloria gwe tubadde yali ku social media ng'agibutikidde kati oyagala bakole ki taata wange kaseera bandi kale bandizinyeemu naye ate nga oli waddeera ebbali nanyigamu poliisi n'akaaba ozinamuuko wali dakika bbiri nodda wano ne mukasonga nawe omwana yakutuuka nga gwe tenaba kujja omanyi ki nti oba amaziga omwana ono yakutuuka nga ono Reigi tenaba kutuuka kati omanyi ki nti oba weyakutukira abantu bwe bakaabira amaziga ne gabagwa mu kiwanga ate ne bajja nnyo gwe waliwo n'omukazi omulaba bamita Irene munene amaziga tegasobola gabbagwa mu kiwanga waliwo omulala awo Munyankole tegasobola mala gamuggwa mu kiwangwa eyo sayizi ye amaziga aba alina mangi tegasobola kuba nti gamuggwa mu kiwangwa waliwo omukyala awo Munyankole tasobola kuba nga gamuggwa mu muganda gukaaba ne gakuggwamu kati ogamba n'okutuggwamu then twalina tukola ki okweyozaako ennaku eri naki ne Reigi kulikeeyo naye nga omwana yakola anyway naffe twagezaako kola omulimu ogwaffe wabula kyenasinga okulaba oba okutegeera nti Abanyankole bano beeyagala ate beeyagaliza tubadde nga wavaayo buvirwa ekyo era njagala
so wajjayo bwejja ne weereeta eri fenga abanyankole tulina enteekateeka mbalala okugifuula ensi eyeetengeredde nga yo twebeerereeyo mu nsi yaffe n'okweyagaliza kwaffe abaganda tubalekeeyo mu nkweza mmwe oba nange nyigireyo ensi tuyingiza mitima tetuyingiza mibiri sakaleke anyway ekintu kye nalaba tubadde nga tulanga ebivvulu ebyobukasa abaana affe eno abantu bavejeberaali abantu baveresakati ng'osobola okulanga ekivvulu tekayoka posting ako mujja kubyerabira mwalutama abantu nga bakulima buki bukolime naye twagenze ng'otekayo akafaananyi ka regi ne bahaleka kuli bayigwa n'olunyankole gwe lotamanyi n'otekayo ka vidiyo ngaako ne bakola ki kati nenza alien skin so neneewuunya abantu alien skin wanga mmeka sinaakumugoberera gwe ninza naye bw'abajja asaana asooka ayiteeko ewa palasa amwongereyo oluli kunankube na bbiri kubanga biyinza okukyuka kunamwe ebbiri kunamukube ebbiri bannange yo abanyankole bo bamanyi ekintu kye bayita kubanga ife n'abaganda baaliyo anti abaganda beeryamu enkwe kati bate beeryamu enkwe ne batawagira bannayuganda bannaabwe ne bajja ne bawagira omunyankole bayingira nabo baaliyo jjukira nti abamu bafumbirwa abanyankole bawano okitegeera bafumbirwa kati abanyankole lwaki bo tebajjako mu bivulu nga baganda bazze kati oba tebatwagala bwagazi kyo sijja kulimba naye nga bo nga bo beeyagala ate bakola ki beeyagaliza ku madokisi bajja tulinde ate la madokisi akomawo tulinde tulabe ffe weetuli okay UG Mike Media gwe mukutu kwembadde tubadde ku Nyondo Media obadde ki lwaki tompa akalimu ku sibula abantu kale bawa katalekeka nange nkiggale sina nnyo katalekeka musana mungi temutambula nnyo musana muve waka nga temulidde mugenda ggwa muve waka nga mulidde UG Mike Media ngomaliriza abawala mbadde sankwe ngomaliriza sala nerabire mbadde njagala tunakomawo twogeremu ku nsonga eno lwaki olowooza abantu waneno munyo bagadde okubeera nnyo mu mbeera ey'okwerimbika ogitegeera era lwaki yes okwaza kibadde ddala wano mu UAE kingi social media yesosika then omuntu abeerayo ne following y'abantu lwaki omusajja oba wakola ssente zo lwaki ozijjayo n'oziraga ensi anti abatalina kyabugunjufu wali osanzeko taata nga alwana okubulira abaana nti nze kitamu kati oyo aba talina ssente kale abadde ogamba ki wetujja otandikira nga tukomyewo inshallah mubeere bulungi manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero we are here to support a sister, we are here to support another media personality ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana ab'obuwala abali eyo that you also you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kyekizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo, ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndowooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gilim ke kaloshoni akamanyi kano kolaba. Thank you. Nyondo Media.